Munnakibiina ki Conservative Party Elton Joseph Mabiriizi kimuweddeko bw'atuuse ku kakiiko ak'ebyokulonda ezinazibwayo olw'obutatuukiriza bisaanyizo ebyetaagisa. Lord Chair, now I hand over to you to take forward the process. Abadde aze kusunsulibwa okwetaba mu kuvuganya kwa pulezidenti ssente w'akakiiko ak'ebyokulonda omulamu Simon Yabakama n'akamutema nti alina ebiwandiiko ebibulako amulagidde addeyo abitereeze akomewo asunsulwe. Upon scrutiny of the aspirants' papers, we discovered there was an issue that did not come out clearly to conform to the law. So we've guided him to go back and sort out that issue. Once it is sorted, he's at liberty to come and we shall afford him another opportunity. Mabiriizi addusizambwa okugenda ekyamuka okufuna ebibadde byetaagisa kuba ategeeza nga badde yagasseko diguli ey'okubiri gy'atalina mu kusunsulibwa kwa pulezidenti mu 2026. Oluvannyuma akomyewerera n'asunsulibwa omulamuzi Yabakama bw'atyo tamulambulira balina okukola mu kiseera kino ne beetalina kukola. If you want to meet your supporters at a designated place, you are at liberty to do that between now and the 29th, but not campaigning, meeting your supporters, maybe unfolding or rolling out your manifesto. You are at liberty to do that. Olubaliza akwasitwa emmotoka y'obukuumi gy'agenda okweyambisa mu kiseera eky'okunoonya akalolo. Twogeddeko ne neeyama okulaba nga kyusa eggwanga olituusa mu nsi ensuubize. Have come to quench the thirsty of Ugandans. They have been waiting for a leader who can bring reconciliation to all people. Ategeeza n'ensonga y'obuli bw'enguzi agenda kugikwasa maanyi n'ensonga endala nnyingi. In my first days, the 100 days, I will make sure that all political prisoners come out of the prison. Ategeeza nti singa bannayuganda bamwesiga wakukendeeza ku muti gwa minisita gwagamba nti muyitirivu n'abapeezansi paati bakedde ku kitebe kyabwe Kasubi okuwerekera munnakibiina Robert Kasibanda okususulibwa akakiiko ak'ebyokulonda e Lubowa. Muno bali ne ssaabawandiisi ekibiina kino Sharifu Ssentongo Nambaale omwogezi wa Thomas Bagonza ng'onabadde banekanekanye n'akabonero kaabwe ak'ekalaamu bano basusikwewonga eri Katonda. Tukusaba otukulembere kusaba fevebere ku National Peasants Party ne Robert Kasibanda. Ono Kasibanda alambudde engeri yeetegeretekeddemu olwokano luno. Nze siina buzibu mu kakiiko ka byakulonda, siina buzibu na poliisi kubanga mmanyi ngenda kutambulira mu mateeka manyi constitution. Tulina basekretary general, tulina olukiiko olugenda gutugenda okutambula nalo nga tulaba nga tutambuza emirimu gyaffe bulungi. Alambudde ku bintu by'enkizi byagenda okusaka essira singa bannayuganda bamusaamu obwesige. Twagala okumakinga sure nti nga National Peasant Party mu gavumenti yaffe nga gyenkugenda okukulembera okuviira ddala ku nasale okutuuka ku university ne vocational schools zonna abaana balina kubanga basomera bwereere. Bino bibagamba nti privatization twagala kubijjawo mu education sector. Bwe tugenda mu education mu health sector njagala okumakinga sure nti abantu bonna oba aliwa mu kyalo oba ali luddawa alina okubanga afuna obujjanjabi obwobwereere. Ye Ssentongo alaze okujula okugaanibwa okulaka kuyigibwa mu kifo ebadde balina okuba olukiiko olusooka. Bwe twakedde ku makya ne tubuukinga ekisaawe ekyawali mu Katanga ffe nga bapiizanti nga bwe tulina olukuŋŋaana lwaffe ekiro abavunaanyizibwa ku kisaawe baatutwalaganyiza emisinde. Kosa Kasibanda atuuse erweze okusunsulibwa kyokka tasanze buzibu bwonna era nakakasibwa okuvuga ku kifo ky'obukulembeze bw'eggwanga. Omulamuzi Mukama munnyonnyodde ebirina okugobererwa nga amaze okukakasibwa akakiiko kamuwadde abasirikale abagenda okumukuuma emmotoka ebatambuza n'ambyolensi. Oluva Kasibanda anjulidde eggwanga manifesito ye ng'esitaba akozesa kuyamba abankuseera okwejja mu bwavo n'okutumbula embeera y'obulamu bwabwe. This campaign is not built on promises. It is built on purpose.
It is time for a government that understands your struggle, not for reports in the air, conditioned offices, but from lived experience. yenyamidde olw'okudiibuda ssente y'omusolo okuyitidde eralangidde olutalo ku bakozi ba gavumenti abeefuulamu okubba ssente za gavumenti. We must end the corruption that robs the peasant to feed the powerful. We must restore dignity to labor. Ku nsonga ya Federal Kasibanda agambye nti wakugisaakanyisira ono wagenda okuyita okukulaakulanya eggwanga. Decentralized health care with rural focused investment. Youth empowerment programs rooted in skills training and rural enterprises. Shamshad Naluja ne Disali Mutebi akusakidde eggulu eno lwa Bukedde TV.